السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تugenda kutandikira we tukomye. Naam. Tuina fa'u 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 qaf fa'u qaf fa'u kha'u fa'u kha'u fa'u kaf sad kaf sad kaf sad ta'u ha'u ta'u ha'u dha'u ta'u dha'u ta'u fa'u 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 qaf fa'u kha'u fa'u kaf sad ta'u ha'u dha'u ta'u. Kaf nun kaf nun kaf nun kaf nun kaf ra'u kaf ra'u kaf ra'u kaf mim kaf mim kaf mim kaf mim again kaf mim kaf mim kaf lam kaf lam kaf lam ha'u lam ha'u lam ha'u lam lam ra'u lam ra'u lam ra'u lam zai lam zai lam zai alif ugambye otya alif akati wano otugenda otegeera lwaki wali nabagambye tugenda tegeera lwaki eri teyabadde alif yabadde nga lam. Otegedde tulina ennyukuta ezitayungibwako mu maaso. Tulina ennyukuta ezitayungibwako mu maaso. Ntegereka ziwandiike. Esooka yeeno alifu. Alifu tebagiyunga mu maaso. Maaso yewa yeeno. Eno ye mabega. Eno ye maaso. Okitegedde? Kati eno tebagiyunga mu maaso. Bw'ogiyunga mu maaso n'ogikola bw'oti n'ogiyungako ennyukuta endala oba ogifudde lam. Okitegedde? Ne bwe kiba kigambo mu Quran nga kiriko alif tebagiyunga mu maaso gaayo, wabula bagiyungira mabega, emabega yeeno. Kati nga walaba wano nti bagiyunzeeko ha'u bagiyunzeeko alifu emabega wa alifu ne sin nga ogiraba mabega wa alifu ogiraba ndowooza, naye kasita bayunga mu maaso ebeera efuuse ki lam. So eyo tebagiyungako mu maaso. Ntegeerekese ndowooza. Ennyukuta ey'okubiri yennyukuta eya dal. Eya dal. Naam. Ennyukuta ya dal tebagiyungako mu maaso. Bw'ogiyunga oba ogifudde kitategerekeka. Okitegedde? Ennyukuta ey'okusatu yennyukuta eya dhal. Dhal tebagiyungako muki mu maaso gaayo. Bw'ogiyungako oba ogifudde nuuni. Ntegereka? Tebagikola ki? Tebagiyungako. Ey'okuna yennyukuta eya ra'u. Ennyukuta eya ra'u tebagiyungako mu maaso. Bw'ogiyunga mu maaso nja gifuula bendi, nja gifuula akatebe. Okitegedde? Enyokutaano yennyukuta eya zai. Zai nayo tebagiyunga mu maaso. Bw'ogiyunga nja gifuula nuuni. Ntegerekese tebagiyunga mu maaso. Okategedde? Ennyukuta ey'omukaaga yennyukuta eya waawu. Waawu tebagiyunga muki mu maaso. Bw'ogiyunga nja gifuula ebitategerekeka. Okitegedde? So oziwandiise tugambye tulina alifu, dali, naam, dal, ne dhal, ne ra'u, ne zai, neki, ne waawu. Nyukuta mukaaga. Okitegedde? Ne hamza y'omusanvu. Hamza nayo tebagiyungako mu maaso. Bw'oyunga hamza oba ogifudde ain. Okitegedde? Hamza tebakola ki? Tebagiyunga. Wabula ogiwa akatebe kwetula nga tekakonye tujja kugira inshallah mu maaso gitukola ki? Gitulaga. So kati ennyukuta eno alif. Eno ha'u alif njikuddiramu. Ha'u alif
ha'u alif, sin alif, sin alif, sin alif, ha'u alif, shin alif, shin alif, lam shin, lam shin, lam shin, mim alif, mim alif, mim alif, lam mim, lam mim, lam mim, lam waw, lam waw, lam waw. Tibajiyunga wano maso so ola bajiyunga wa ene mabega nzikudiram alif ha'u alif, sin alif, ha'u alif, shin alif, lam shin, mim alif, lam mim, lam waw. Nzatukoma insha Allah ta'ala laini za fizwede yesatu. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.